Happy New Year bafani bange abalungi abagara bange abalungi all my customers banange ba customers bange mwenna abampagidde in different angles and different aspects. I mean my customers abawe unyisomagarawo, my customers abampagidde mu byengoye casual and bridal, aba customer bange abakoze emikolo egy'enjawulo. Wow, how can I thank you guys? My friends, when I talk about my friends, tuina twerekerayo emikwano gyaffe, ejo ku mutima gye tumanyi nti they are our friends. Nga ne booba anti abamwe babaagala tuhatinga banoonya mikwano gyaffe ejo ku mutima gye tutayagala kufiirwa, muswadde tetwagibalaga tuyingira n'emikwano gyaffe ejo ku mutima 2022 tuyingira nabo, tetwababalaga, tetwabeemalirayo. Bano era be mwatujjako betwali twagala okuwona mwabatuwonya naye betwagala osigaza wo tuli mu kuyingira nabo omwaka. N'ekirala gwe mukwano gwange ndaba, faani wange ndaba, nkulaba mujaguza tuyingira omwaka mbabbireko kaama. Waliwo ekintu kyenjagala okyetikke oyingire nakyo omwaka omupya, tokireka mabega. Abagalo tulemesa tebatudde, ba fake people tebatudde okitegedde beewera. Kati weapon esooka gyoba otaleka mu 2021 katonda muteeke wano, omuteeke wano. Confidence yo nyamba, ekyo kikulu nnyo. Banji nnyo tugenda nabo abagenda okwagala otuuliza obubi mu 2022. Take your confidence with you. Take your self-love tojerabira mabega. Nyamba nfukamidde. Weetikka okweyagala kwo kukubiseemu kukubise mukubadde mu mwaka guli. Weetikke obuvumu, like okubeera strong, your strength. Like you have to be strong. Gye tulaga biyinza okukaluba okusinga wa gye tuva. Twevumye nnyo gye tuva nti bibadde bizibu, ate eno biyinza okubeera harder. Ate ebiyinza obutatukalubirira nnyo lwa nsonga kati tuli wise. Naye nga mwebaze Katonda bw'oba ng'oyina bo wafiirwa ba fake people, you thank God for that. Wawona oli mu kuyingira nga obwongo bukola.